Nkwanirizaako nate muganda wange agenda mu maaso n'okuba ng'onyumirwa akatabo kano. Akatabo kano kamanyiddwa nga Zinunula Omunaku. Tuli ku ssuula ey'okutaano egamba nti bajjajjange bombi banfaako. Bajjajjange bombi banfaako. Egenda bw'eti: gy'ogenyi wala teba wammwe, twamala ennaku ntono ku bugenyi nga tuddaka waffe. Nze nasanyuka nnyo okudda, kubanga saayagalanga kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange tezikya bbiri. Jjajja yatulabirako eri ng'akuba kaluulu, ng'ajja atulamusa, nga yeeziribanga, ng'atukulisa ekkubo. Taludde yeekerebenze, yeejaze, akikiitanye, akataayi okusala oluggya ng'emmere yayidde dda, ng'asoosootola lulata lwaffe nga tulya. Ennoga tuyisa kuli kaalanga. Lwali luvuutu lwa ddigobe nga kuliko n'emikalo gy'embogo egirungiddwamu ennyaga. Ndowooza yali ategeeza nnyaanya. Bwe twamala okulya ebinnonnoggo n'ebicepere byaffe nga tunaaba ngalo. Tuba tunaaba nga jjajjange akasumagizi kajja kamwewuttula mu mutwe, nga ffenna tuseka, kazzinga kye kyebikiro. Mu ttumbi ly'ekiro ky'olunaku olwaddirira ng'olumbe lumugwira ekiyiifuyiifu, emmambi okugenda okusala nga yaaye yaaye, woowe woowe, nfa y'ameze ku mimwa. Amazzi baakafukirira bafukirira. Twerwaviira ddala okwo nga lutaba. Obudde okugenda okukya ng'apookya bupooki. Ennaku 3 nnamba nga taasulewo taasiibewo y'aliwo. Tusulira ddala ku bunaakya-ddi. Waba wayiseewo ennaku 5 bukyanga tezikya bbiri alwala, n'ampita n'aŋŋamba nti, newankubadde ondaba nga neekakanuddemu bwe nti, era sijja kuwona. Bwe yassa kino n'akukunulayo kyafa kirina kiye emitwetwe mu kigugu, n'aggyamu akati n'akankwasa nti, kano okakuumanga bulungi. Buli lw'onaabanga olabye ng'oli mu buzibu ng'okakoonako. Obeeranga muzira, obanga musaasizi, era obanga mwesigwa. Osonyiwanga abakukoze obubi n'abakuwalana. Olijwetekwako bingi by'otokoze, era balikwogerako bingi ebyanjwanjwa, naye tobifangako kasita nga tobikoze. Weewalanga eŋŋambo, ebitamiiza n'emikwano emibi. Owulirizanga okubuulirirwa kwa buli muntu era n'okulabulwa, naye byonna osookanga kubyerowolezaako nga tonnabitwala. Tonyoomanga bantu, naye ekisinga byonna obeeranga mugumiikiriza era atakyukakyuka mu bulungi ne mu bubi. Yankwata ku bibegaabega byombi n'antunuulira enkaliriza mu maaso ng'amaziga bwe gamukulukutira ku kifuba. N'ayongerako na bino nti, emikisa gy'abajjajjaabo gikugenderengako, obe muntu mulamu, oweese omusaayi gwe ekitiibwa, era ogundeggunde nnyo. N'ansiibula nga yennyamidde nti, weeraba taata. Awo ne nteeka akati mu ndyanga yange ne nvaawo ng'emmeeme yange ennebbise. Enkeera yasiiba ataawa nga bakuumako kikuba mukono. Mu kiro ekyo mu Kawoozamasiga yandalamira akamalirizo n'asiibula ensi eno.
Ennyiike n'enkwata nnyo era ekiwuubaalo n'ekyobeera ne biba bya kitalo. Emmere ne ngiggyako omulaka era oluusi nagendangako ku butuulo ndabe kabejja wange we yagalamira. Okweraliikirira ne kunzogottosa nnyo. Nga wayise ebiro nali ŋŋenda neerabira ennaku zange. Olumbe olw'ekibwatukira ne lugwira jjajja Mpago. Ye n'afa kikutuko ne nsigalira kwemagazza. Naye eky'omukisa olwo nali mulenzi nga mpereddemu ddala ekivu. Eyo nno y'essuula ey'okutaano egamba nti bajjajja bange bombi banfaako. Tugenda ku ssuula ey'omukaaga egamba nti mukulu wa kitange antwala. Mukulu wa kitange antwala. Tuteekamu bannaffe abakatene Home and Interiors, bano basangibwa Nnamulanda Ntebe Road. Osobola obbakubira ku ssimu yaabwe eri 0704209421 oba 0784068439 era osobola n'okugiraba nga eyitawo wansi awo. Osobola obbakubirako ne bakutuusiza ebintu bingi nnyo ebikwata ku kateni n'ebirala bingi nnyo okusobola otereeza ennyumba yo. Be bakatene Home and Interiors UG. Tugenda kudda ku ssuula ey'omukaaga egamba nti mukulu wa kitange antwala. Nze Kabugo Peter.